bafu mulungi yeebazibwe mwasize mutya muli mutya bannange nange gye ndi mukama afaayo andabiridde ankuumye ebintu byonna tebiri 100% good naye tulina okubeera grateful n'ekyo kyetukola kyetulina kuba nze nina ekintu kyenayiga nti mu buli mbeera gy'obeeramu waliyo ate yeegomba okubeera awo w'oli wadde waliwo ate naawe weegomba okubeera mukama yeebazibwe kubanga waliyo n'abalina by'onoonya naye ate nga bagamba kale oli talina bye tulina naye ayina emirembe naye kale talina birwadde okiteganga naye akwegomba so we should learn to be grateful eri ebyo mukama byakoze mu bulamu bwaffe mukama yeebazibwe katonda omulungi omwesigwa nyaniriza okubeerawo okwo wamba endowooza yange akamwa kange amagezi gange okumanya kwange n'okutegeera biveewo wabula onzijuze n'ebyo ebiva gy'oli na buli muteso kinoomu gwe ngenda okuwulira naye ekigambo kino taata nsabye kivugirenga mu matu gaffe bulijjo kifuuke etabaaza eri ebigere byaffe katonda waffe bulijjo nga tugenda okugwa mukama wange kituzze kabaka w'abakabaka ekigambo kyo kikozi taata era nzikiriza nti enkya ya leero kirina gwe kigenda okukolamu omulimu katonda wange nsabye ffenna tuweebwa omukisa ku bwa yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina naku olwaleero bannaye eddoboozi we muwulira nga ttonotono munsaasire mujja kugumaye mpola mpola tujja kwongerako by the grace of god mukama yeebazibwe tuwulire olwaleero tuli mu yeremiya essula ey'abiri olunyiriri olw'13 mukama yeebazibwe agambye muyimbire mukama mutendereze mukama kubanga awonyezza emmeeme y'oyo eyeetaaga mu mukono gw'abo abakola obubi mukama waffe mulungi yeebazibwe agambye muyimbire mukama naye gwe oyimbako mukama nga olwonna oyina essaala gy'osabye mukama n'agiddemu awo n'otandika n'ozina n'ogamba bannange bwe yazza obusibe bwa sayuuni ne tubanga abaloota naye nga tannaddamu ssaala gy'osaba bakwegaya bannange kaseera ka praise and worship nga tolabikako bannaye nga tolabikako ng'obeera naawo omanyize nze njagala nnyo okuyimba era mbeera awo olunaku luggwako simanyi ng'obuyimba bumeka mukama bw'atadde ku mutima gwange naye kimanyi nti osobola okusanga omuntu ng'asirise olunaku lulamba naye ng'ekiri mu ntamu ye kyetokota ng'ennaku emujjudde ebirowoozo bigenda eri eno nga mu butuufu singa kibadde kubeera nti buli birowoozo gye byedividingidde ng'eyo paati egwako wali nga singa oyo omuntu yenna akutuse kutusaaweddemu mukama waffe omulungi yeebazibwe naye waliwo w'obeera n'olowooza ku kintu naye omwoyo omutukuvu n'akuwa akayimba n'oyimba bannaye ebirowoozo ebyo ne bivaayo n'owulira ng'ate akayimba kayina message gyekoogera eri obulamu mukama yeebazibwe bwe twali tusomako mu pathfinder ebya scouting ebyo saabimalaako kubanga training yali y'amaanyi kati ebyo tobimbuuza bannange naye waliwo etteeka limu lye baatusomesa ne batugamba keep a song in your heart bannange eryo ddagala ery'obulamu bwo buli bw'obeera n'oluyimba mu mutima gwo nze am a living testimony about this thing I'm talking about nze era bwe mpulira nga ngenda wansi ningaggwamu amaanyi nga ngenda nga nfunayo oluyimba nga nnyimba ate yimba oluyimba togenda mu biziri ate ezigenda okutwala mu nnaku nedda funayo olukukyamula owulire nga lwogera eri obulamu bwo nga kwegamba nga ate lwa gospel nze munaye njagala nnyo gospel ate nga nsuubira nti naye mulokole gwe mukristaayo gwe emiziki gwe tulina okukola ki okuwuliriza mukama waffe omulungi yeebazibwe tonoonya ate bali eri bagenda kwongera mu nnaku ogenda very deep omanye omuntu ali mu nnaku ayagala afuna n'amusaasira
kwegamba yogere alyoke yennyike bulungi mu nnaku ye akitegeera naye ate nga si kye tulina okukola bw'olaba nga okubeera obwomu wenyikanya mu birowoozo gendako mu bantu mukama yeebazibwe gendako mu bantu teekako gospel music mukama yeebazibwe agambye muyimbire mukama in all times tomuyimbirako olw'okuba nga alina kyakoze kubanga bulina kwakola naye olw'okuba nga oluusi aba tannakola tatinatuwa bye tusaba tetuyimba mukama waffe omulungi yeebaze agambye mutendereze mukama kubanga awonyeza emmeeme y'oyo mu mukono gw'abo ababi mukwano gwange njagala nkubuulira amazima muganda wange nti waliwo entalo nnyingi mukama z'alwanye ez'omubiri n'ez'omwoyo zetutategedde naye nga mu butuufu zanti tumazeewo nga singa mukama akeera kumakya n'akuteeraawo ka ttivi awo n'akulaga olunaku lwoye lwabadde lugenda okutambula n'akulaga pulaani omulaba ejja akulinako mu mwezi oguddako bannaye n'akulagako sitaani byonna byabadde akupangidde mukama byakubuusiza ng'ojja kusirika ogweri naye olw'okuba nga atwagala nnyo bannanga alina n'ebyawugula nga tetubitegedde amalogo ne gaba ng'amalogo wali mwe ba businessmen and women bwe muteesiba bbiri ku katonda mwe bagenda baloga mugwe musoseewo nkoona mukama yeebazibwe bannange tuyise mu bintu bingi okuva obulamu bwaffe bwe bwatandika abamu tubuyise mu mikono gy'abastep maama oba oliawo abataali balungi nnyo bakola ebintu byonna naye kwegamba mu bintu ebyenjawulo omanyi abantu okunoonya empalana oli ayinza n'obutaba nansonga n'agamba why are they living a good life nina obbazza ku zero okitegeera from nowhere omuntu n'afuna obujja naye waliwo ebintu mukama byawugula n'anunula emmeeme eyo n'agiwonya mu mukono gw'abakola obubi bannaye nga tomanyi naye gwe mukama oyagala omuyimbira omutendereza omwebaza olw'ekyo kyakoze n'otamanya nti waliwo byakola ki byakuwugula n'okuwulagula nga totegedde ebimu obyobeera obimanyi n'okabiira mukama bannange n'akuyamba n'imenogaanoga bannange olutalo luno nali simanyi nti luggwa naye mukama yayimirira ku lwange n'alukola ki n'alunwanira ekyo n'okiraba ng'ekya bulijjo mukama waffe omulungi yeebazibwe bw'osoma Psalms 35 olunyiro olw'omukaaga agamba nti abalabe baffe mukama afuula amakubo g'abalabe baffe okuba ekizikiza era n'agafuula ag'obuseerezi malayika omuzikiriza n'alyoka abazikiririza ddala n'abasaanyaawo kino tomanyi wekikolebwa naye ye katonda yamanyi bw'akikola ng'olowooza bameka abalabe bo mukama baazibye amaaso bannange n'obeera wuulira omulabewo nga buli kyakola tekikukomako olowooza bameka mukama baawugudde mu makubo go okutuuka awo wooli bw'omanyiiko ne bw'otamanyiiko mbeera ki olowooza z'oyiseemu mukama zaakuwugudde naye ng'olabyeko be zimazeewo n'ogamba embeera eno mukama yagimpisaamu naye gundi teyamulekaawo endwadde eyo nagirwalako naye wenkugamba nti nagirwalako tokikkiriza naye raba bundi weemukoze okitegeera kwegamba tuyina okwebaza mukama tuyina omutendeeza mu buli kyonna ate okusinza n'okutendeeza bisumulula enjegere zikutuka pawulo ne siira baali mu inner prison kugambye nga n'ebigere byabwe babifumiseemu emisumaali bagikomeredde naye we baasinza n'emisingi gy'ekkomera gyakankana enzigi nezesumulula ng'ate abakuuma gwe baabataddewo okukuuma ye yeebase naye ng'abasibe basinza sinza mukama mu mbeera eyo yeringa egulumidde egenda kuvunnama tendereza mukama muyimbire mugulumize omugambe mukama yadde n'embeera bweri naye emmeeme yange ogiwonya mukama yeebazibwe haleluya nsaba mukama abanjagalire nnyo olwayo tugenda koma wano manyi
omanyi nti omwoyo omutukuvu agenda gaziya ebigambo bino ku buli mutima gwa buli muntu sekinoomu. Ekigambo kyakatonda ekyenzikiriza buli we kivaayo kiba kirina bwe kijjudde, naye nsaba ekyolwaleero ffenna kitukomeko. Katonda omulungi omwesigwa tukwebaza olw'ekigambo kyo tutumidde. Tuyigirize okusinza n'okutendereza mu buli mbeera yonna Katonda wange. Tusookera ddala okwebaza kubanga bingi by'owonyezza eri emmeeme zaffe. Ng'ababadde batukola obubi batukoledde bingi Mukama, nga Mulodekaayi, nga Kamani bwe yali ategekedde Mulodekaayi ekitindiro, naye n'akomekkereza nga ye kennyini yakittiddwako. Taata naffe tubadde ne bakamani bangi. Omulabe baatuteze ng'anoonya emmeeme zaffe, anoonya obulamu bwaffe, anoonya okutuzza emabega. Naye obadde mwesigwa Mukama, toganyiza pulaani za mubi kulaba mukisa eri obulamu bwaffe. Taata nsabye omukono gwo gweyongere okugolola eri obulamu bwaffe Katonda wange. Teeka ettendo n'okutendereza n'okusinza ku mitima gyaffe ne mu mimwa gyaffe ne mu bumwa bwaffe Katonda wange omulungi. Mu buli mbeera tukusinze era tusanyukire mu linnya lyo olwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mbaagaliza wiikendi ennungi, abanjagalire Yesu.